Yes, Red Zone TV nga bulijjo webali kubanga okyatambula naffe gwamaze okusubscribinga kyokola kya mutawana nnyo gw'omupya atanaba kubeera ng'osubscribinga ku channel eno nja kukusaba kkirira wansi awo olaba ekigambo subscribe kikwateko osubscribinge ku channel eno kwata kade aka notification obere nga tomisinga nsonga yonna ate obeera omu ku abo banasooka ng'okumanya Red Zone TV bw'enaabanga etaddeyo ensonga yonna. Kakati waliwo amawulire agenyinza okuba nga nkuwa nkakasa ng'oyinza okuba wagalabyeko obanga wagawuliddeko bw'oba tonaba kubanga ogawulira wano wogenda okubanga ate onnyonnyokera ensonga. Waliwo Foot Soldier ekifaananyi ekyo kyolaba ku screen yo, oyo Foot Soldier gwolaba oyo mulwanyi wa National Unity Platform, mulwanyi wa People Power, muwagizi wa Robert Kyagulanyi Ssentamu. Amannya ge bamuyita Nasif Mulindwa era nga ge mannya ge original. Abasinga obungi badde bamumanyi nga General Nasif oba Comrade Nasif naye nga ye Mulindwa Nasif. Ono nga muvuzi wa bodaboda mu kibuga Kampala wakati, era njagala okutegeeza nti avugira mu kye bayita Freedom Border oba yegatira mu kitundu mu group eno group y'aba Foot Soldiers emanyiddwa nga Freedom Border, era nga bamukwatidde ku Kamukamu Plaza ku stage eya Ntebe Road. Abamanyi mu kibuga ndoze wantu awo mumanyiwo we bayita Kamukamu Plaza ku stage ya Ntebe Road we bamukwatidde nga tebalina nsonga yonna gye bannyonnyodde, tewalina ngeri yonna gye bamukutte nti oba balina police reference nti oba alina omusango wabula bamuwambye mu njogere mnyangu. Foot Soldier awambiddwa ate mu mbeera ey'obukambwe okusinziira ku babaddewo bo batugamba nti omusajja engeri gy'awambiddwamu mbukirabika amaze ebbanga ng'anoonyezebwa. Bandibanga abasajja bamaze ebbanga nga bamunoonya era nga bamulinnya akagere paka lwe bamufunye olunaku olwaleero, era ennaku z'omwezi nga ziri 10 omwezi guno ogwokubiri omwaka 2024. Nasif Mulindwa lwakwatiddwa lwawambiddwa ate n'abanga atwalibwa mu kifo ekitanaba kubanga kitegerekeka. Bw'obanga obadde oyina woolabyeko drone yonna ng'eyitaayita oyinza okubaako bw'otegeeza naye ng'emmotoka emututte kitegerekeseeko nti ebadde emmotoka kika kya Nuwa. Enamba plate tebagituwadde, kirabika tesobodde kubeera ng'efunika. Jjukira abasajja bano baba bawamba omuntu bateekawo entiisa ng'era omuntu aba mugumu nnyo sinakindi okubanga yabeetegekedde dda okubeera ng'akoppa namba plate ku mmotoka yonna ebeerezze nenono omuntu oyo. Naye nga mu buno obudde y'embeera eyo eri ku muganda waffe Nasif Mulindwa onono nga Foot Soldier eyegattira mu gurupu y'aba Foot Soldier. Jjukira ba Foot Soldiers balina groups nnyingi nnyo, tebalinga bannabyabufuzi. Ba Foot Soldiers balina groups nnyingi nnyo mwe beegattira nga naffe woolaba nti Red Zone group eyo nga wogiraba. Kati waliwo group bagiyita Freedom Border. Eyo Freedom Border eruddewo nnyo ne president nga tandaba kubanga tujja mu kalulu eyo group yaliwo, abaana abo baaliwo era ne babeera nga bakwasaganya ensonga. So kati Nasifu abadde wa Freedom Border awambiddwa era kitegerekese nti engeri gye bamuwambyemu babadde basajja nga bayina emmundu bajjidde mu motoka ya Nuwa nga bayina ebikukulwanyise zitali na mmundu zokka naye ate nga bali muleeya. Emmotoka ebadde ya Nuwa ennamba tewali asobodde gifuna namba plate kubanga bateekawo entiisa nga bazze okukima omuntu. Era babadde ku Kamukamu Plaza ku stage ye kwavugira kubanga Kamukamu Plaza waliwo stage ya Ntebe Road era waliwo stage ya Border abavuga Ntebe Road. Bw'obanga omanyi bulungi mu kibuga ng'omanyi Kamukamu Plaza, kati ababoda abali awo ku Ntebe Road ku stage ya Ntebe Road y'omu abadde omu ku bo era amaze okubanga akwatibwa. Abasajja bamuliddewo bamuwambye buwambye mu mbeera ey'entiisa naye nga amannya ge ye Mulindwa Nasif. Abasinga obungi bamanyi nga General Nasif abadde wa Freedom Border amaze okubanga awambibwa era atwaliddwa mu kifo ekitanaba kubeera nga kitegerekeka. Amawulire gano njagala mbeere nga kuwo gategeere bulungi nnyo naawe osaasaanye ensonga eno. Kakati saawa zino zennyini nga we mumanyi bannayuganda nti kati ekiddako saawa yakwebereramu ate okubanja kulina okubanga kugenda mu maaso. Kati abadde bajjamu omuliro abadde baawummuza ensonga y'okubanja abasajja bakyawamba. Bw'obanga gwe tebannakuwamba obanga tebannakuwambira muntu wo teweetaaga ate kussa mukono kubeera ng'ebyensonga z'okubanja abasibe ozivaako. Jjukira gye buvuddeko omusajja oyo gwolaba ku screen yo amanyiddwa nga Felix Kulayije onono nga ye mwogezi w'amagye
official spokesperson of the Uganda People's Defence Forces amanyidwa nga Felix Kulaije. Omusajja oyo yabuuzibwako ko lunaku lumu ne bamubuuza lwaki muwamba abantu era yavaayo n'abalaata, yavaayo n'agamba mbuffe tetuwamba abantu wabula tutagetinga ba criminals, tutagetinga bazzi ba misango, tetulina muntu gwe tuwamba era tetutagetinga baana ba NUP, tutagetinga bazzi ba misango. Naye nzize nga nkusomera wano listi ey'abaana bazze bawambibwa ey'abantu abaabuzibwawo nga newe twogerera tebaliiwo. So kati Nasifu Mulindwa amaze okuba nga yeegatta ku abo kubanga naye teri ategedde gyali. Abantu bano nzize ngamba kusomera era nakutegeeza siriko owakubeera nga mbakujjukiza obeere ng'obategeera. Mu bano mulimu Moses Mbabazi, mulimu Dennis Zimula, mulimu Shafiki Wangolo, mulimu Martin Lukwago, mulimu Peter Kiria, mulimu John Dawira, mulimu Michael Semuddu, mulimu Muhammad Kanata, mulimu John Bosco Kibalama ononga Robina Nabbanja yavaayo n'ategeeza ensi nkyoyo. John Bosco Kibalama mbo bamukwatira mu bitundu by'e Kakiri nga bamuvunaana ogw'okukuba abasirikale. So kakati oyo naye mwalimu abo list eyo gye nkusomera. Mulimu Vincent Nalumoso, mulimu Yuda Sempijja, Musisimbo wa Mustafa Luwemba, Hassan Mubiru, Isima Sesazi, Geoffrey Kisembo, George Kasumba, Joseph Baguma. Kati kubano tugasseeko Muganda affe Mulindwa Nasifu amaze okubanga naye awambibwa. Olunaku olwaleero budde bubadde bwamisana ng'ensi eraba bajjidde mu motoka ya kika kya Nuwa bamuwambye okubeera nga ne bwe twogerera teri amanyiwa watwaliddwa, teri amanyi mayitirege kubeera nga ate omusajja ono bambi olwaleero tali mu mbeera nnungi nnyo, teri amanyi waali naye yennyini ateeka okuba nga waali tamanyiiwo. So kati mu ababanja abasibe ababanja abaabuzibwawo ndooza yessaawa sisuubira nti twandibadde mu mbeera ya kulindiriza, sisuubira nti twandibadde mu mbeera egamba nti tubyokubanja tubiveeko kubanga babasajja bo tebalekeddaawo kubeera nga bawamba. Kakati oyo Muganda affe naye amaze okubeera nga agattibwa ku listi eri, amaze okubeera nga atwalibwa, teri ategedde ekifo gye bamututte. Naye okusinziira ku mawulire genfunye kiraga mbu abasajja baleka bamulondodde okumala ebbanga, babadde bamulinnya akagere, babadde banoonya gy'asula, gy'akolera, gy'atambulira n'engeri gy'akwasaganyaamu ebintu bye paka we bamaliriza ngera bamufunye era we twogerera nga amaze okuba nga atwalibwa. Teri ategedde wa gy'atwaliddwa kubanga engeri gye bamutwalamu nkugamba engeri abasajja gye bawambamu omuntu bateekawo entiisa, tosobola kubeera nga otegeera ekiddako, tosobola kubeera nga okoppa number plate. Era nze ababaddeyo sibanenya kubeera nga tebatufunidde number plate etutte musajja ono kubanga embeera ebeerawo ebeera ya ntiisa nnyo. Kiba kyetaagisa omuntu nga muvumu nnyo oba si ekyo omuntu nga yeetegese ng'abantu yabeetegekedde oba sinakindi nga yakitegedde nti omuntu gundi agenda kuwambibwa oba mu kifo kino bandiwambawo omuntu. So kakati bannayuganda mwenna, bannankyukakyuka mwenna, bafoot soldiers mwenna, naddala mmwe abeegattira mu gurupu yaffe eya Red Zone Media, mujje mu WhatsApp group ndooza tubanje ku ssaawa zigenda kubanga 3 ez'ekiro tugenda kuteekako live abantu babeere nga ate tubajjukiza abantu baffe abaabuzibwawo. So kati n'omuvubuka ono awambiddwa amanyiddwa nga Mulindwa Nasifu oba General Nasifu abadde mu Freedom Border amaze okuba nga atwalibwa, teri ategedde mayitirege, teri amanyiwa gyali. Tulina okuba nga twongera okubanja kubanga agattiddwa ku listi yaabo abaabuzibwawo. Naye nga mu ngeri yemu mujjukire waliyo ba Olivia Lutaya, Bayasini Machete n'abantu abalala bonna abo bo nga bakyali mu kkomera emyaka egiyise egiweze esatu. Naye kati ono Muganda affe amaze okubanga naye atwalibwa mu mbeera etategerekeka. Bw'obanga tonaba kubanga osubscribinga nja kukujjukiza kirira wansi awo olaba ekigambo subscribe kikwateko, osubscribinga ku channel eno, kwata kade ka notification obeere nga tomisinga nsonga yonna. Tujje ate tubeere nga tuwuliziganya kubanga ku ssaawa 3 ez'ekiro tugenda kuba tuteekako live okubeera nga tubanja abantu baffe, tujjukize abantu bano nti bano be muwamba balina families, balina ab'enganda beetaaga okuba nga balya butaala kubanga tebalina musango gubavunaanibwa. Tuwuliziganye mu updates eziddako ate okyali ku Red Zone TV.